waliwo akaana kabadda wegalyawo obadde kugoba bugobi baana kati kakolawo ki akaana katanayo tutandika nti Kasiri Burnout Kabembula meya wa Gombe omuliro gutanaba kuba kumanyika wawe guvudde guze ne gukwata ekibuga kyaffe ekyekkungu naye era nga bulijjo nze nkyewuunya ebitongole ebizikiza omuliro simanyi kiki bikozesa mmotoka ezo mu bungi bwazo mu kifo kimu tutuuka okufuna obuzibu mu bitundu ebyetoolodde Kampala ng'ekyamazima tetusobola kuyambibwa kati essaawa eweze ennamba tetunalaba ku fire brigade n'emu okuba amasimu buli g'okubira Gambejja buli g'okubira Gambejja tuzze tubakaabira ebbanga lyonna nti emmotoka ezo bazite ate si buli mayiro 12 wabeerengawo emmotoka ezikiza omuliro tolina nsonga lwaki toteeka kimotoka bombo ng'omanyi olinawo Matugga olinawo Kawempe olinawo W'obulenzi olinawo Luweero naye zonna ne tumala kulaajana kuva Kampala emmaali y'abantu eggwawo ate nga buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga tufunye enjega ng'eno okutudduukirira mweddeko aba Uganda Police abavunaanyizibwa ku by'omuliro kubanga tetugaana ziba accidents naye accidents mutulaga nti mwakona enteekateeka ezidduukirira abantu njawo kwebaza abantu ab'oku kitundu bakoze ekisoboka basombye amazzi badduukiridde okulaba nga atisiti embeera ekakkanakakkanako erinnya nze Mukasamule nga nze nkiikirira ekitundu kino ekyakiryamuli ku Nansana Municipal Council. Kibi nnyo tetufunye omuliro mu kitundu kyaffe amabizinesi z'abantu ziyidde naye omuliro tuguvudde ku masannyalaze yendowooza yaffe ab'amasannyalaze ennaku zino gakyankalana nnyo ne tubayita wano ne gakola bwe gati tulina ne transforma wano etera okwaka obuliro ne tubakubira oluusi ne gasiba nga gavuddeko ne gookya n'ebintu by'abantu gabadde tegannayokya bino naye gabadde gatukubira ebintu by'amasannyalaze bye tukozesa era tuteebereza nti omuliro guno guvudde ku masannyalaze. Erinnya Albert Nsimbi sipiika w'Egombe omuliro gukutte wano ekigoogwa naye okuva omuliro gwakutte essaawa 2 twegalira poliisi etwetera amazzi egaanyi bujjo tusiba tubagamba nti station ezisinga zeetaagako fire brigade bujjo tusiba tubagamba nti station ezisinga zeetaagako fire brigade naye kakati tuli Matugga poliisi y'ematugeze naye tetulinawo masayi tetulinawo mazzi tetulinawo emmotoka zizikiriza amazzi naye ng'abakulembeze bonna tujja tubagamba nti buli station yonna etuliraanye eri mu Kampala Metropolitan esaanako emmotoka ebizikiriza naye essaawa katugenda 3 emmaali y'abantu eweddewo
tewali n'omwatuuka ano tubasaba buli station yonna yonna eri mu Kampala bakolenga kisobola basete yomuwe musulowe bateekewo fire brigade emotoka ezikiriza tweyanziza nyo tukyalwana n'omuliro babenga tusobola okumalako nako sipiika atuyambenga oba kati sawa zino fire brigade teriiwo bagiteke mumatuga ku station wakiri omuliro gwatandise dda mazzi matono wonna galabiseeko amazzi mangi ne kwakasi yawe gali galabiseeko kati abasirikale banoonya kibono ekituufu kiri nti tebalina na mugaso siina na bingi nsigadde nze ekyamazima ekyalo kyaffe kiweddemu yenna naye njagala kwebaza abatuuze bange wadde poliisi eruddewo okutuuka naye bafuddeyo nebabeerako kye batuyambako afande omwana oyo yajja ebintu bingi mumuleke Lubalusewa TV mazima ku mazima.